Abayizi babiri ku ssomero lya Golden Primary School e Kabulengwa Nansana mu district ya Wakiso bakakasiddwa nti bafilidde Mukabenje oluvannyuma lw'okutomerwa mmotoka Isuzu LF namba UBA M0 Nyagi eremeredde omugoba waayo ku luguudo olw'Oluyinja. Mmotoka eno kitegeera ekisenti eremeredde omugoba waayo bw'etonedde emabega n'erinnya abayizi bano. Akabenje kano kaleesa abayizi abalala 5 embeera gye balimu nga yataasulewo taakeese. Bano baddusiddwa mu ddwaliro lya St. Joseph's Hospital Wakiso okujjanjabwa so nga emirambo ebiri egy'abayizi gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga Michael Kananura alabudde abagoba b'ebidduka abatafaayo kwekebejja bidduka byabwe nga tebinnatambula era ng'omuyiggo ogw'omugoba wa mmotoka eno etomedde abayizi abo nakati tegunnaggwa. Akabenje kano kaguddewo olweyo emmotoka eyogeddwako bwe yabadde ku kasozi nga erinnya era ku luguudo olw'ettaka era emmotoka eno n'eremererwa omugoba waayo kwe kudda emabega n'ekoona bano abaana ababadde nga batambulira mu opposite direction. Emmotoka emaze kubanga nayo etwaliddwa ku poliisi y'e Lubigi ate ng'okunoonyereza nga bwe kugenda mu maaso. Jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Dr. Kasimu Nakibinge akutabukidde abakulembeze abatalina mugongo abawuddisa abantu nti bali ku ludda oluvuganya gavumenti ng'ate ekiro bakukutaana abali mu gavumenti. Omulangira Nakibinge asinzidde ku mukolo ogw'okwabya olumbe n'okusoma dduwa ya Hajji Awusi Luzinda mu ggombolola y'Ekimennyedde mu ssaza Bugerere. N'agamba nti bangi ku bantu basibiddwa mu makomera olw'abannabyabufuzi bano abeenoonyeza ebyabwe. Tusubusiramu bukka ne Uganda yaffe yonna etabuse lwa bintu ebyo bisatu. Obunnanfuusi, omuntu yimirira mu langi gye bakumanyiddemu. Osanga omuntu ng'agamba nti ali mu bano abavuganya n'ate ekirakokuta n'abali mu buyinza. N'ogamba lwaki gwe toyogerera ddala ky'oli? Bw'oba wasala eddiiro sala tooli musango. Naye baleetera abaana abato obuzibu ne babawaga babakubya emiggo nga ye anoonya kyaggulu. Obunnanfuusi obwo temuli basiraamu bokka, buli mu bannayuganda tujjemu obunnanfuusi. Yogera ky'okkiririzaamu era yimirira ku ky'okkiririzaamu, tewali buzibu. Akwagala akwagalira okwo n'akukyawa akukyayira okwo, tewali buzibu. Naye ekirala era abantu obutaba beesimbu. Onoonya kyaggulo ate n'otandika okulwanyisa abantu etali ezitaliiyo. Omulangira Kasimu Nakibinge asabye abaana b'omugenzi okukuuma obumu n'obutalulunkanira bya bugagga bya kitaabwe. Esomeddwa naye tekitegeeza nti eby'okumusabira abiweddeyo mwenga abaana kyabuvunaanyizibwa buli lunaku buli luvannyuma lwa ssala lwe musobodde okuyita abantu oba obutabayita mulina kubanga mumusabira kikyokka omugaso gwasobola okubafunamu. Ekyokubiri bakyogedde gye munaakoma okubeera obumu nga temulemaŋŋana lina okuba nga lisanyu lye era kyekijja okuba nga ddala alina omukululo gwe yaleka ogulabika nti omuntu bw'ovaawo nga gwe wadde ekisiikiriza abantu ne beekwata amalaka wabaawo obuzibu. Naye tubasaba mumanye yabazaala abadde omu era bw'aba avuddewo ate mulina kusigala nga muli wamu, mulina kutambulira wamu. Omumyuka asooka owa Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Profesa Hajji Twaka Waasa Kigongo yeebazizza omugenzi Hajji Awusi Luzinda olw'okwagala Obwakabaka, obuwangwa n'ennono ze era enfuna nnyingi nga yeenyigira butereevu mu nteekateeka z'Obwakabaka. Hajji Awusi Luzinda y'omu ku bantu abadde batuuka obutereevu wa Ssaabasajja Kabaka. Obubaka bw'okufa bwamutuukako n'obwedduwa eno gyala kwebaza baganda bange bano obubaka bwatuuse era beene yabatumidde nnyo n'obubaka bwondooza mwabulabye. Abadde musajja we nnyo ow'oku lusegere aba n'abantu be. N'olwekyo bannange mulabe kye mwetisse abasika. Mwetisse omuntu abadde ategeera Obwakabaka bwa Buganda ate abadde ategeera eddiini ye. Ekyo mukikwate nga kikulu ddala. Sikiwa nti mwali mulidde ku mpindi ne waliwo ekibagaana okugirya. Sikiwa nti wali owasizza mwannyoko eyeddira empindi ne waliwo ekigaana okumuwasa. Kiri kintu kimu kyokka, obuwangwa naki n'ennono. Mutambulire awo, ebyokulya biyitirivu obungi gye biri, temulyanga ku mpindi. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Shabani Muhammad Galabuzi agambye nti Hajji Awusi Luzinda yayagala nnyo eddiini y'Obusiraamu era yali amanyi nnyo ebyafaayo bingi ku by'ekibuli era ng'okufa kwe ddibudde n'ennya ery'akasozi Kibuli.
Hajausi siku jabuzi kusoma dua wabuli omu ku basajja abakulu gw'obadde otula naye n'akubuulira kibuli java ne watuuse wetubalituuse era ng'abadde atukubiriza temuvanga ekibuli Hajausi oyo si bangi abayinza okukubuulira ebintu ng'ebyo abaakajja mubuweereza oyinza okuba by'otamanyi nga bingi naye bw'ofuna ku basajja abakulu ng'abo n'akubuulira kino n'akubuulira kino n'akubuulira kiri kyokuleetera okugoma n'okkiriza okubeera nti obusiraamu twafiiriddwa nnyo. Haji Musa Mugalu ku lw'abaana b'omugenzi yeebazizza obukulembeze bw'ekibuli n'abantu bonna abakumyekumye mu kaseera akazibu okuva lwe baafiirwa kitaabwe. Tubawo obweyamo nti omukwano taata waffe gw'abadde alina gye muli nga Allah atukwatiddeko tujja kugezaako okulaba nga tugunyweza. Tusaba mutufeeke mu dduwa tunywerere ku siraatwa taata waffe kwe yatambuliranga tuleme kumuswaza. Baganda bange ne bannyinaze njagala mbagamba ekigambo kino kansubire nti mwenna mubadde mulina amatu abiri. Amatu ago Allah yagabateekako lwa nsonga abadde takimanyi nsaba kitegeera olwaleero. Amatu ago kuwulira okuwuliriza bw'owuliriza kitegeeza nti ogenda kutegeera ebikugambiddwa. Enkalu zeeyongedde mu bukulembeze bw'ekibiina ekitaba bannamateeka mu Uganda ekya Uganda Law Society olw'abakulembeze baakyo abongedde okwetematemamu. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Philip Munabi n'akiikirira bannamateeka mu bbendobendo lya Buganda Geoffrey Tulyamusiima be baasoose okufulumya ekiwandiiko ekisazaamu obukulembeze bwa mukama waabwe Pulezidenti Isaac Ssemakadde n'omumyuka we Anthony Asiimwe be balumiriza nti baweebuula ebifo byabwe. Mu kiwandiiko ekyo bano baalaze nti Ssemakadde pulezidenti w'ekibiina ekyo n'omumyuka we beeyisa mu ngeri etesaana era eweebuula ekitiibwa kya bannamateeka mu ggwanga lino nga ne bwe bagambwako tebalina kibakyusa. Mu kiwandiiko ekyo ekyateekeddwako omukono ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo Philip Munabi kyalaze nti ye kennyini kakiwandiika ate yagenda okugira ng'atwala obukulembeze bw'ekibiina ekyo okutuusa lye balironda pulezidenti omuggya owa bannamateeka. Olukiiko lwa bannamateeka mu kibiina ekya Uganda Law Society lutuulwako abantu 8 okuli pulezidenti, omumyuka, omuwanika, ssaabawandiisi n'abakiise bana okuva mu mabendobendo 4 agakola Uganda okuli obugwanjuba, obuvanjuba, obukiikakkono n'amasekkati. Wabula ng'ekiwandiiko ekyo kikyetakuza abantu emitwe evuddeyo ekiwandiiko ekyokubiri nga pulezidenti w'ekibiina ekyo Isaac Ssemakadde kimeze mu kwanukula nga naye agobye abaamugobye ku bukulu obwo olwakyayisa okwagala okuwamba ofiisi ye. Isaac Ssemakadde agambye nti ssaabawandiisi we Philip Munabi n'akulira bannamateeka mu Buganda Geoffrey Tulyamusiima bye bakola byonna bimenya amateeka era ebiwandiiko byabwe era ekiwandiiko kyabwe kyakiyita mu luggya. Bw'ati era mu kiwandiiko kyafulumizza Ssemakadde abakiise abalala 6 bakitaddeko emikono gyabwe nga balaga nti tebakkaanya na kyakoleddwa bannaabwe ababiri okuli Philip Munabi ne Geoffrey Tulyamusiima. Bano okuliko omumyuka wa pulezidenti w'ekibiina ekyo Anthony Asiimwe, omuwanika w'ekibiina Arthur Isiko, Eddie Nanguru akiikirira bannamateeka okuva mu bbendobendo ly'obuvanjuba, Samuel Muhumuza akiikirira ava mu bugwanjuba ne Emmanuel Egaru akiikirira abava mu bukiikakkono bwa Uganda. Bano beegasse ku pulezidenti waabwe Isaac Ssemakadde nabo okugoba bannaabwe abasoose okufulumya ekiwandiiko ekigoba pulezidenti waabwe Ssemakadde. Embeera efaanana bw'eti ereesebwa akatuubagiro mu kibiina kya bannamateeka kino ku mutuufu akikulembera mu kadde kano. Kitegerekese nti enteekateeka ez'okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi ekijja ekya People's Front for Freedom kizzeemu omukoosi olw'okukwatibwa kwa Kano Dr. Kizza Besigye. CBS FM ekitegeddeko nti enteekateeka zino okuzingama kivudde ku bamu ku bakulembeze b'ekibiina ekyo era ekikyali ekisinde ky'ebyobufuzi abalina okuggusa omulimu ogw'okuwandiisa ekibiina ekyo ate okwenyigira mu lutalo olw'okusooka okununula mukama waabwe n'okutaasa Dr. Kizza Besigye okuva mu kkomera n'okukola emirimu emirala egy'ekibiina. Kinajjukirwa nti ekibiina kya FDC sabbiiti ewedderu ekyalina okutwala empapula mu kakiiko k'ebyokulonda kyokka Besigye okukwatibwa kwe ne kutabangula ensonga z'ekiwayi kya FDC ekyo okwewandiisa okufuuka ekibiina kya People's Front for Freedom. Harold Kaija, ssaabawandiisi w'ekisinde ekya People's Front for Freedom, agambye nti basoomozeddwa nnyo okuva Dr. Kizza Besigye lwe yakwatibwa n'aggalirwa. Kaija agambye nti basuubira nti sabbiiti eno lwe bagenda okumaliriza buli kyetaagibwa.
ebiriwo bitusanyalazaamu kubanga twali bakutwala okusaba kwaffe okwekiwanisa ekibiina kyaffe wiiki eno ewedde tukyankalanamuko naye wiiki eno etandika tusalawo olunaku olumu ku zo ne utazuka ku Lwakuna tujja kuteekayo okusaba kwaffe kajooka ebyokulonda empapula zonna tuzimaliriza twabadde tulinda pulezidenti waffe anti yeridi council okukkiriranira nti constitution yenyini gye twagala waliwo kwaita okulayira kwa court taking oath byonna okusasula sente zaabwe twamaliza kusasula emikono gyonna gyawedde so kati wiiki eno tulina okuteekayo okusaba kwaffe. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusibako nana habo mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omwana wa ddembe okumanya abazadde b'abatuufu nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Omuntu yenna atankana obuzaale bw'omwana si nsonga oba mwana azaaliddwa oba omwana ali mu lubuto asobola okusaba kkooti ekiragira nti bakakase nti omuntu bw'ati ne bw'ati ye maama oba ye taata w'omwana kye bayita declaration of parentage nti senga omukyala abeera olubuto oba ng'azadde omwana nga taata we amwegaana oba ne taata bw'aba ayina omwana nga maama we amwegaana asobola okusaba kkooti ekiragiro nti balangirire nti omuntu bw'ati ne bw'ati ye taata oba ye maama w'omwana. Kkooti mu bujulizi obumu bw'ereeta esobola obbasindika mu musaayi okusobola okukakasa ani maama w'omwana oba ani taata w'omwana. Omusumba w'essaza lya Kindamityana kitaffe Dr. Joseph Anthony Zwa mwenyamivu olw'embeera emalamu essuubi efumbekedde mu bannayuganda ng'embeera eno eviiriddeko abantu bangi naddala abavubuka okwenyigira mu mize. Alabudde nti singa embeera tekyukamu ensi eno eyolekedde akaseera akakatyabaga. Omusumba Dr. Zwa okwogera bino abadde akulembeddemu ekitambiro kya mmisa ku Lutikko e Kindamityana ng'abakristu baayo bakuza olunaku lw'essaza eryo olw'omulundi ogw'43. Omusumba Zwa anokoddeyo ebintu ng'obwavu n'endwadde ebyagambye nti bisusse okukooza akagiri bannayuganda era n'agamba nti abantu beetaaga okuyambibwako mu bwangu okuddamu essuubi. Ensi etabanguse mu bintu bingi okugeza Musisi atabangudde ensi mu bitundu bingi amataba okubumbuluka kw'ettaka ekyeya abantu bwe batyo ne babanga essuubi kumpi libaweddemu. Abavubuka naddala olw'ebbula ly'emirimu naye n'abalala essuubi libaweddemu. Abantu ababundabunda okuva wano nawali bangi nnyo obwavu bungi. Abagagga bannagagga bangi weebali naye obwavu bungi. Awo nno kwe kubona omulamu ogwo Pilgrims of Hope. Ebikujjuko bino byetabiddwako ebikungo okuva mu Bwakabaka bwa Buganda okuli minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki, minisita w'ebyenjigiriza Oweekitiibwa Kotiwuda Nakate Ekikomeko mu kwenda Deo Kajimu era Oweekitiibwa Joseph Kawuki asinzidde ku mukolo guno n'ajjukiza abantu obuvunaanyizibwa bwabwe ku byenjigiriza obuyinza okuyambako gavumenti mu kuggusa ekiruubirirwa mu nsomesa empya eyambako abayizi mu kukyusa endowooza yaabwe. Abali mu byenjigiriza tulina obweraliikirivu. Abaana bamaze emyaka 5 okuva 2 nga basoma mu nteekateeka y'ebisomesebwa empya batudde siniya ey'okuna naye enteekateeka y'ebisomesebwa empya ku ddaala eriddako tennafuluma. Naye omwana asomedde mu nteekateeka empya si kyangu nnyo tuukana n'eri nkadde. Kampe ekyokulabirako abasomye ku ssomo erya chemistry physics emabega eri libaamu okubala kungi naye mu nteekateeka empya kumpi libadde lifaanana geography oba biology oba agriculture. Kati omwana agenda kuvaawo bwe tumutwambuliza mu mbeera enkadde tumuteeke mu bisomesebwa ate ebikakalye nnyo ku A-level kubanga ayinaawo emyaka 5 gy'atabisomye. Kinaddirira omwana oyo ajja kugwa oba eggwanga tujja ddisa ddaaka tubayise eggwanga lireme kuswala naye nga tebafunyeemu.
Omukolo guno era gwetabiddwako abakulembeze b'enzikiriza endala nga bakulembeddwamu omulabirizi wa Central Buganda kitaffe mu Katonda Michael Lubowa Sennabulya era ono awaddeyo n'ekirabo eky'enkofiira kyatonedde omusumbaziwa ng'abadde amwebaza olw'enkolagana ennungi gy'akumye wakati w'Ekereziya n'Ekkanisa ya Uganda. Ebikujjuko eby'omulundi guno bikulembeddwamu diinare ye Kanoni era nga Dini wa Kanoni Reverend Father Peter Senyondo yeebazizza bonna ababayambyeko okuggusa olubimbi luno. Ebyo nga biri bityo, omubaka wa Papa yawumula Ssaabasumba Dr. Augustine Kasujja asabye abakristu okusabira ennyo eggwanga lyabwe okufuna amazima n'obwenkanya okusimattuka okusoomoozebwa okw'ebirungo by'ensi eno ebibasikambula wano na wali. Ssaabasumba Kasujja abadde mu Lutikko Lubaga ng'awa obubaka bw'omutukuvu Papa Francis eri abayimbi ab'ekibiina kya St. Cecilia nga bajaguza okweza emyaka 10 egy'obuweereza bukyanga kwaye n'etandikibwawo. Omubaka wa Papa era asabye abakkiriza banywerere ku mazima n'obwenkanya nga batandikira mu maka gaabwe ku mirimu gye bakolera ne gye batambulira balwanyise ekibi kubanga bw'olwanyisa ekibi mu nsi eno oba olangirirwa mu bwakabaka bwa Katonda. Ekitambiro kya misa kino Ssaabasumba Augustine Kasujja mwasinzidde n'alangirira nti ekigaddewo omwaka gwa Kereziya era n'asaba abakristo okweteekerateekera obudde obw'amatuuka obutandika Ssabbiiti ejja. Ekkanisa ya Uganda evumiridde abazadde abatafuddeeyo ku baana baabwe okubalaga empisa ez'omu bantu okubayingizaamu empeke ey'ensa obukozi n'okuwaŋŋana ekitiibwa ne bafuuka ebyeneena ku nsi. Mu bubaka bw'atisse Kanoni Nafutaali Kabande yaliko omusumba w'Empereerwe ku kkanisa y'Omutukuvu Pawulo ekisimbiri ku mukolo gw'okusonda ensimbi ez'okuzimba ekizimbe kye batuumye Ebeneza. Diini wa Lutiko Namirembe agenda okuwumula Kanoni Jonathan Kisawuzi agambye nti kyennyamiza nnyo okulaba ng'empisa mu bantu zongedde okubagwamu ng'ate abazadde balaba. Ekizimbe kino kyakwemmenta ensimbi ezisuka mu buwumbi 2 era kaakano kyetaaga obukadde 210 okuteekawo omwaliro ogusookera ddala nga kyakubaako eddwaliro, amaduuka, Sunday school ne ofiisi z'obusumba. Omubaka wa Paalamenti wa Busiro East Oweekitiibwa Medard Lubega Sseggona Akali Amaggwa asinzidde wano n'ayongera okukubiriza bannayuganda obutaddirira mu kusimba emmwanyi. Betty Ethel Naluyima omubaka mu Paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso naye asinzidde wano n'asaba abazadde okukozesa oluwumula luno okuyamba abaana b'eggwanga. Ebyo nga biri bityo, abayizi emitwalo 20,278 abasoma obusawo basuze bulindala okutuula ebibuuzo by'akamalirizo eby'omwaka guno ebiteekebwa ekitongole ekya Uganda Allied Health Examinations Board UAHEB nga bano baakubituulira mu bifo 243. Ebibuuzo bino bitandika olunaku lw'enkya ku bbalaza era nga byakomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba mu masomo 30 ag'enjawulo. Ssenkulu w'ekitongole ekya Uganda Allied Health Examinations Board Joseph Angodo agambye nti ebibuuzo bino bikolebwa abayizi abasoma omutendera ogwa diploma ne certificate mu by'ekisawo n'abayambako abasawo nga bakola emirimu mu malwaliro. Angodo agambye nti ebibuuzo bino Minisitule y'ebyenjigiriza yakubyenyigira mu butereevu okubirondoola okulwanyisa abafeera abayinza okubyetabamu. When they move out to the examination centers, they are to ensure that the examination is conducted in a very conducive environment. They must make sure the candidates are settled well. They are made to do their papers without any interruptions. There should be no incidences of examination malpractice, and that they have to do with the institution management. That's why during the briefing we overemphasized that they must do it together with the institution management. What are those aspects of things we are looking at when they are going to do the exercise? I emphasize the core values of Uganda Allied Health Examinations Board, which include integrity. Ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'ekitongole ekya Uganda Allied Health Examinations Board Rose Nassali agambye nti guno gwe muteeko gw'abayizi abasembyeyo okukola ebibuuzo nga bakosebwako omuggalo gwa COVID-19 era beeyongedde obungi okusinga ku ba bulijjo. Banjiko okusinga aba bulijjo kubanga kakati amasomero gaddamu okukakalabya emirimu gyabwe nga bulijjo, ate n'ekirala guno gwe mulundi okusembayo ffe okubeera n'abaana ababadde mu kiseera ekya COVID. So numbers zibadde nnyingiko
naye ebibuuzo bigenda kukolebwa mu masomero 7 mulimu ate mulimu examination centers 243. Tusaba abo bonna bagenda okukola ebibuuzo okuteekayo omutima okuyamba abaana okulaba nga bakola bulungi ebibuuzo byabwe, era abaana tubaagaliza okuyita mu kiseera kino eky'emirembe nga babeere successful, naye tubasaba tebeetaba mu mize gyonna gy'okubbira ebibuuzo. Ekitongole ekikulira ebibuuzo by'eddiini y'Obuyisiraamu mu Uganda kirabudde abasomesa b'eddiini y'Obuyisiraamu nti tewali muntu gwe kigenda kuttira ku liiso singa anaakwatibwako nga yenyigidde mu muze ogw'okubbira abayizi ebibuuzo. Kino kiddiridde okukwatibwako abamasheeki 3 abasangiddwa nga bakoppera abayizi b'eddiini y'Obusiraamu ebibuuzo ku mutendera gwa siniya ey'okuna ebya idaadi nga bano bagguddwako omusango ku poliisi y'e Kawempe. Amyuka akulira ekitongole ky'ebibuuzo by'eddiini y'Obusiraamu mu ggwanga ekya Idaara and Thanawi Sheikh Osowedi Katumba asinzidde ku ssomero lya Greenlight Islamic Secondary School e Nansana Kabumbi mu disitulikiti ya Wakiso mu kutongoza omutendera ogw'ebisomesebwa mu ddiini y'Obusiraamu ku ddaali lya siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga ogumanyiddwa nga Thanawi, n'agamba nti bamasheeki abeenyigidde mu kubbira abayizi ebibuuzo bagenda kutta omutindo gwa bannaddiini mu ggwanga lino. Gw'osomesa abaana eddiini era gwo basomesezza notegeeza baseeka buli Maliki ne baseeka Najibu nti silibasi ngikoze eki ndimazeeko era ne testi wiikire nazo zikola ki nziwa oba oliawo ne bafulumako nebwaliwosoma ne bayita bafasiteeta no ne bajja ate olwokeera ku makya omwana onomuza ku mabbali n'omugamba nina emaali wano letayo omutwalo iseeka bannange abasomesa baseeka mutuyambe ennaku zino mwaka guno twakwata baseeka 6. Omusomesa w'eddiini y'Obusiraamu ku ttendekero lya Nakasero Islamic Institute Sheikh Habibu Abdullah Ali agambye nti awatali kukangavvula babbira abayizi bibuuzo, Uganda yolekedde akaseera akakatyabaga nga ne bannaddiini baakibogwe. Omu ku batandisi b'essomero lya Greenlight Islamic Secondary School Nansana Kabumbi Sheikh Wanji Idrisa Aruna Kadomola agambye nti bayungudde ekibinja ky'abamasheeka abakugu mu kusomesa eddiini kyokka nga tebaagala kuvuganya okuggyako okukolerera okufuna bannaddiini abatuufu nga bakugusa ekimala. Nga idaadi yakatandika baseeka baali bampa amagezi nti olw'okuvuganya okuli mu ggwanga tulina abaana 6 katutuuze 2 be bajja okusobola okuvuganya, naye twanywera ku bigambo byaffe ne tubagamba nedda bonna batuule kubanga eddiini eno era nze bulijjo kindi mu mutima olupapula si lwe lukulu naye irimu omwana gy'atadde mu mutwe. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building e Wakiso. Essimu noti 7 noti 2 39 377. Tiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes egudde maliri nga mpawalengedde katimba ka munne ne ttiimu eyawamu eya Western Region mu mupiira oguzannyiddwa mu disitulikiti y'e Rukungiri. Omupiira guno gubadde gwa nteekateeka ya Cranes Regional Tour FUFA gye yatandika okusembereza bannayuganda ttiimu yaabwe n'okusaggula ebitone ebipya. Ebyo nga biri bityo ttiimu y'omupiira ey'abakazi eya Crested Cranes etuuse mu Algeria gye yagenza okuzannya nayo emipiira 2 egy'omukwano. Omupiira ogusooka gugenda kubaawo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ate omulala gubeerewo ng'ennaku z'omwezi 3 olw'omwezi guno. Omuzannyi Fazila Ikwapoti azannyira e Buyindi amaze okwegatta ku ttiimu eno era omutendesi wa Crested Cranes Shell Botes yatutte ttiimu y'abazannyi 21 okuzannya emipiira gino. Ate mu mpaka za Premier League y'Ebungereza wetwogereranga omupiira wakati wa Manchester United ne Ipswich Town gukyali goolo 1-1 nga mu ddakiika 9 baakongeramu eddakiika endala 3. Ate omupiira ogwa Liverpool ne Southampton, Liverpool egwangudde goolo 3-2.
amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweza Kajansi mailo 7 ku Lwentebe essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu emu 6 nga bali wamu ne Mchad Industries abakukolera Mchad Black Tea amajani kawoomera ne Mchad Mchuzi Mix akanzaali akazitoyenva bisange mu maduuka gonna essimu noti 75 noti 668 4 emu. Ab'obuyinza Pakistan balangiridde nti bakanyiza okusiriikirizamu ku byokulwanyisa okumala ennaku 7 okuweekyanya enteeseganya wakati w'Abayisiraamu Abasunni n'Abayisiraamu Abashiya okumalawo olutalo olwekuusa ku njawukana mu mawanga. Enteeseganya zino zigenza okubaawo ng'abantu 80 bakafiira mu lutalo kakuuse olwabalukawo ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde nga lwekuusa ku njawukana mu mawanga wakati w'Abasunni n'Abashiya. Waliwo n'abantu abalala 156 abagambibwa nti baakoseddwa ebitagambika era nga bali mu malwaliro bapookya olw'okulwanagana kuno okwakamala okubadde kwakamala ennaku 3 zokka. Okulwanagana okwogerwako kwabumbujjidde nnyo mu disitulikiti eyitibwa Kuram ng'eno eri kumpi n'ensalo eza Afghanistan wamu ne Pakistani. Abakulembeze be Pakistan bategeezezza nti mu lulwana lumu lwokka olwaliwo ku Lwokuna oluyise abantu 40 balugulamu obulamu nga kino kyava ku Bayisiraamu Abashiya okuwerekerwako poliisi n'ebitongole ebirala ebyokwerinda ne balumba bannaabwe Abasunni ne babakuba okuboogoloza. Abashiya n'Abasunni baludde nga tebakkaanya ku nsonga nnyingi ezeekuusa ku njawukana mu mawanga gaabwe naye ng'okusinga zeekuusa nnyo ku nsalo z'ettaka. Bannaffe